newankubadde nga Muhoozi ne kitaawe bagezezzaako nnyo okubeera nga bageterera mu nsonga za Dr. Kizza Besigye, teri amanyi kigendererwa kyabwe kituufu. Naye nze nga Uganda Tragi bwe ntunuulira ebintu bya Dr. Kizza Besigye bino bwe bina backfiringa biyinza okuleeta embeera gye batajja kusobola kukonteininga bonga bo nti walikola ekintu okulumya gundi, naye ate bwe kidda ku sayidi yo ate n'olwanako okubeera nga ate gwe owoowoola nnyo. Bayi bagamba nti ssebusiru bwa njoka. Kakati backfire mu bino gye tulinze, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti omusango gwe bafuna Dr. Kizza Besigye bwe banga ebyo bye bagamba meetings ezo zonna bye baalikodinga babirikodingira mu mawanga malala, omuntu ajja okwebuuza nti ate lwaki omusango guli wano Uganda, so nga ate bwe tutunuulira ensonga za omukulu oli Katungi tulaba waliwo okwakanyizibwa aleme kubeera nga atwalibwa mu Amerika gye yaddiza emisango giri. Kakati ensonga eyo eri awo, naye nga ensonga ya backfire nsuubira okuba nga waliwo n'abatudde abalindiridde abagamba baleke bamale okwokya, kubanga nabo ebijja mu maaso biyinza okubakosa. Bwe tutunuulira obutambi omukulu ono Orlando Andrew Wilson, amaloboozi agamba gaafa, kyokka bwe twogerera mpulira bagamba nti kati n'obujulizi obw'Ekenya mbu bwe yakwata nabwo bwafa, tabulina obujulizi obw'Ekenya tabulina. Ekyo kiri awo, amaloboozi gaafa, so nga ate ne mu butambi obwo ekifaananyi kye tekiriimu, tulaba ngatto ng'atudde mbu kati kamera yali ekumbugi yamukwatako ngatto na bigere. Kati embeera eyo nga bimaze okwanfoldinga byonna biyinza okubaako we bitutwala, era bwe tulindiridde obulungi ennyo nga bwe nkutegeezezza nti bino bwe binaavaamu backfire bingenda ku backfire nga gye bijja mu maaso awo, olw'ensonga nti kakati oba amateeka g'ensi yonna n'ebirala okugenda okukwata Dr. Kizza Besigye Kenya byonna suubira okuba nga bigenda kwanfoldinga. Naye kasooka tulabe mpola mpola nga bwe tugenda mu maaso byabadde mu kkooti. Omusungu Orlando ategeezezza kkooti ng'abantu bwe bamulumba n'okumutikka agavumu ku mutimbagano kyalumiriza okuva ku kifaananyi ekyamukubwa mukyala wa Dr. Kano Kizza Besigye, Winnie Byanyima. Oluvannyuma Orlando aleese ebyuma ebiriko obutambi bye yasabikasabika okubuzaabuza byali akola, nga mu bino mubaddemu power bank, charger, essaawa z'oku mukono 2, flash disk n'akantu akabadde nga necklace. Andrew Wilson Orlando azanye bu video busatu mu kkooti. Omuzungu Orlando agamba nti mu katambi akamu baali bassa omukono ku ndagaano, nga mu butambi obulala bubiri baali bateesa ku nsimbi ez'ebicupuli ze balina okuyingiza Uganda okutaataaganya ebyenfuna by'eggwanga. Mu butambi buno omuntu agambibwa okuba Orlando yalabwa yekka, ng'omulala Orlando gwagamba okuba Besigye ate ye talabwa. Kakati mu nsonga eno ojja okwebuuza n'ogamba nti Orlando atali Munnayuganda, si Munnayuganda, alumwaki ye ddiira wa mmundu, era nsuubira okuba nga bonna bonna abajja mu ddiiru ezo oba omulimu gwe yayingirira ogw'okudiiringa mu mmundu ate kuba nga adiiringa n'abayeekera. Kakati ekyo tekipotrayinga mulimu gwe, kugamba bwesimbu mu mulimu gwe nti singa aba adiiringa mu mmundu bamutuukiridde baagala mmundu, kati n'abeera nga immediately alumirirwawo n'agamba bannange gavumenti ya Uganda ennungi nnyo baagala kugijjako. Andrew Orlando n'adduka n'ajja, kubanga wano Uganda tulabye eddembe ly'obuntu nga lirinyirirwa, we yatuukidde okufuna contacts ate kubanga yali anoonyereza ku gavumenti ya Uganda nti ye nga Andrew Orlando yalumirirwa nnyo okujjako Museveni nga omulembe gwe kuliko abantu abafudde n'okulinya eddembe ly'obuntu libasiba boogera ensi yonna libasiba boogerako. Olw'okuba nti akatambi kabadde tekalabika bulungi, Wilson asonze ku musajja ono gwategeezezza nti ye Besigye ng'eyeesibye ekitambaala ku mutwe ye Wakayima
ate ng'ono abadde alabikako amagulu yeye mwennyini. Can you pause it? Who is that person? That's Dr. Bessinger. This video is from after the long meeting. Joe Wakihima, Dr. Bessinger, and Frank Kahiri went out for a discussion. Ng'oggyeko abantu mu katambi obutalabika bulungi n'okuwulira amaloboozi gaabwe kibadde kizibu, era obwedda Wilson yannyonnyola kkooti ekigenda mu maaso. This video here is where I signed a memorandum with Joe Wakihima. And this is what my imaginary group, the company I was representing, would be providing, such as weapons, financial support, and what we expect in return from the shadow government when they took power. Oluvannyuma lw'akatambi, Wilson yasabye kkooti ewulirize n'amaloboozi ge yakwata mu nsisinkano eno ng'agamba gawulikika bulungi, wabula nago nga bw'otaba wa kutukwogi kibadde kizibu okugawulira. Kakati bwe kituuka ku kubeera nti aleese obujulizi yalina okunnyonnyola biki ebirina okwogerwa, yalina okwogera biki ebyali bigenda mu maaso, nga n'omuntu gw'alumiza okubeera Dr. Kizza Besigye alina kukakasa bukakasa nti oyo Dr. Kizza Besigye atambulira mu shadow. Kwegamba ekyo kyewuunyisa, ate nga yalina obudde kubanga jjukira nti yali amaze okontakitinga gavumenti ya wano bamaze okumugamba kale kati balikodinga ekola otya, era n'atandika okubeera nga alikodinga kubanga oba oli awo ne ruumu mwe yali batadde mwali baddemu zi kamera eza ddala n'amaloboozi nga devices zikwata amaloboozi weeziri zirikkiriya nnyo. Enteekateeka ezifaanaganako bwe zityo njagala okubuulira nti ebyo byali badde babifuna virtually ne musita nga Museveni abiraba butereevu nga Besigye asisinkanye Orlando ku tekinologiya aliwo naddala ku musajja ng'oyo adiiringa mu byokulwanyisa. Naye nga bwe nkutegeezezza nti omuntu ajja okwebuuza nti Orlando ono nti ku ddembe ly'obuntu eririnnyiddwa bannayuganda abattiddwa abasibiddwa ne babatulugunya ku ntulugunya ensi yonna gy'emanyi etiisa ey'entiisa gye bali, nti n'abeera ng'ebyo byonna tebimukwatako naye ng'alumirirwa nnyo Museveni. Ekyo kyebuuze, kibuuzo kiri awo. Kugamba kino kyongera okulaga nti gavumenti bino ebintu byonna epanga bipange, era kyonna kye kiri gye kibatwala nabo bennyini tebamanyiiyo, kubanga singa baali bamanyiiyo tebaali palapalanyiza kulemesa balooya ba Dr. Kizza Besigye kubeera nga bamuwolereza. Kakati bwe tutunuulira obutuufu obuli mu nsonga eno, nze nga bwe nkugambye nti bino biwanvumuuko, tulaba PFF ng'ekibiina ekitalina ssente, ekitalina ssente era nga kibadde kinoonya ssente nga bonoga nti bagenda banoonya ssente mu mawanga g'ebweru eri baweru wishers, naye nga tekirina ssente. Nti bw'otunuulira ebiriwo n'engeri mu kalulu kano gye kaatambulamu 2026 olaba nti kati ate si be bayinza okutandika okuddamu ebyo, kugula zimizairo, kukola kutya, kuleeta ssente za bicupuli mu ggwanga, kukola kutya. Olaba ekyo nga kiri ku scale nene okusinziira ku kapasite yaabwe nga bwe bali. Ekyo oyinza obutakitegeera ne bw'ekiwa endowooza ey'okubiri osobola naawe okugamba naye bano nga bateba, kubanga toyinza kwerijja ku kuzimba kalina nga tosobodde oba nga tolina busobozi bujja nnyumba ya bisenge 3 mu musingi, nga tolina busobozi busitula musingi gwa bisenge 3 ate n'okeera enkya n'ozimba kalina ne baga nti abadde azimba kalina nga nereeri yamulema. Kakati ekyo nakyo kyewuunyisa. Naye nga bwe nkugambye nti ebintu ebiriwo kati ebigenda mu maaso kutulugunya bannayuganda abafiiridde mu makomera, abatulugunyiziddwa, abalepingiddwa, abakoleddwako buli kikolobero kyonna, nti omuntu yenna naddala nti muzungu ali wabweru wa Uganda abeera mu America bw'abanga essaawa eno nga omuntu bw'amutuukirira katugeze nti ayagala kuyeekera Museveni nga kimuluma nnyo ye nga yo ng'omuntu
baba tasobodde tunuulira ekyo nakyo kikwewuunyisa. Naye bano abasajja batadde ssente nnyingi nnyo mu kintu kino nga baagala tukakasa nti nno waliwo abaagala okuyekera gavumenti, kubanga ebintu nga bino abazungu babaddengo nga bakolagana n'abakulembeze abafuzi ababadde mu Uganda. Twalaba ba Bob Hasuzi baani bonna abakolagana n'abalala bangi ababadde bakolagana nabo. Nti si kipya nti okulaba omuzungu nti akolagana nabo, kubanga already babaawo abakolagana nabo, kubanga era bo babaawo okukola kasente. Naye nga bwe nkugambye nti totakibe nga tonakikenenya ndusu. Ekintu kino oba omusango guno nti eddembe lye bakozesezza okubeera nga basobola okubeera nga bataapinga mu intelligence y'ensi endala, okubeera nga bakozesa abamawanga amalala mu misango egyaddizibwa mu nsi endala nga tegisobola kuwozesebwa eri nga giwozesebwa wano Uganda, n'okugenda mu mawanga abalala ne bakwata abantu ne babajja bampulicatinga misango. Njagala okubuulira nti yenna ayagala okusuula gavumenti ya Museveni ng'asinziira mu mateeka g'ensi yonna, ate kukuba nga atunulidde kino ekintu n'eriiso ejjogi era ng'abasakasiisa bagamba nammwe mukikole, bwe tunaatuuka ku mmwe ate temugamba. Ekyokulabirako gwe musango gwa Katungi, kubanga ekintu ekyo kirimu, nabagamba nti kirimu bwe kigenda mu kawonvu n'akagga, okusinziira ku statement z'empulira ne Muhoozi ennaku ezo yatandika okuyisa olugaayo mu kubeera nti tebaagala agenda awozesebwa eri. Waliwo n'abalala bakitunuulira nga bagamba nedda, naye nga gutolooza nti bakitunuulira protectinga nnyo sovereignty y'eggwanga. Wabula balaba nti kigenda kuziikula ebintu bingi nnyo ebiyinza okubaviirako emirerembe. Kakati bino byonna ebigenda mu maaso oyinza okwesanga nga bw'omala okubeera ng'omazeeyo bw'otyo omusango gwe weepulaningira, kubanga gavumenti ezimu kati ng'eno eya Museveni eyagala okuteekawo embeera nti waliwo abaagala okugiyeekera, kati eteekamu ssente eyinza n'okusisinkanya Besigye abantu kwegamba nga baba pulaningize tunoonya ssente soba financing ya pate yammwe ntugiteekamu bwe tuti. Kati mu kuwudiisa okwo ate bo ne bajja ne batuleeteramu ekirala nti akibadde bwe kiti, bano babadde baagala kuyeekera gavumenti era zezino kyobula nga amaloboozi tegawulikikako. Bayinza okuba nga possibly ebintu ebyali mu butambi obwo byali tebisobola kwesigamizibwako kuvunaana Besigye, nti ne Besigye ne bwankubadde nti singa aba yasisinkana omwami oyo Orlando omufere, nti ayinza okuba nga naye kennyini akimanyi nti ebintu ebirimu oba ebyo baali banyumyako byali tebisobola kwesigamizibwako, kubanga Besigye yatugamba nti newankubadde akalulu tekasobola kujjako Museveni naye ate abamutuukiridde bangi nnyo okwagala okubeera nti akwata emmundu n'akigaana kubanga tayagala ate musayi gwa bannayuganda kubeera nga guyiika. Kati embeera eyo ey'amaloboozi okubeera nti mafu tetusobola kuwulira bye bali boogera, ekyo nakyo kiri awo, kubanga osobola osisinkana omuntu. Nze nali ndabyeko omuntu eyagamba eyali agezaako okumatiza omuntu nti nze nsobola okugenda okukwana omukazi oyo omuwala. Kakati ye kye yakola n'agendawo ne banyumya n'omuwala emboozi, n'amunyumiza emboozi eri awo, omwana aseka n'akola ki. Kati ye bwe yaddanga eno mubane nga bagamba golaba, kumbe ye bw'atuuka eri yateekawo dda mboozi ya bintu birala bisesa. Emboozi gye balodde banyumya si yakukwana, naye bano abali eno abalengera balowooza amukwana. Asanyuse n'okusanyuka byamugambye bimunyumidde. Kakati singa wabaawo kalikoodi akalikoodinga amaloboozi ne bakate ne bakazannyira ne bagamba kumbe obwedda munyumya ku birala, bwe ng'otulimba nti obadde oli mumumatiza. Kakati Uganda weeri nga tuvudde ku bya ADF, tuvudde mu bya LRA, Lord Resistance Army ya Koni, ate nabo kakigaali ky'abana abasajja nkusekeredde.